Kato abadde asaaga nnyo nolwe lwala omutima abantu balowooza nti yali akyasaaga busaazi bannange tugume. Sebo Chief Mona General Katumba Amara Sebo omumyuka wa Katikkiro Oweekitiibwa Kawase Sebo Leader of Opposition abakulembeze mwenna aba Members of Parliament ba Ministers aba government y'ekimpatiira ne ba ministers aba government ya ddala family y'omugenzi kati Katolo Bwama naddala Maama Ann ba artist bannange mwenna ba artist abato ba artist abakulu ba artist abakadde ba artist abapya bakungubazi bannaffe mwenna abantu ba wano enkozi kitalo nnyo Katolo Bwama ye ng'omuntu obutafaananako ne bannaffe abakyusa ebigambo kubanga tuzika omuntu ze personally tabadde kyali wange nnyo naye nga wa muwendo eri families ze tubeeramu nze naye family y'aba artist ne family y'abakulembeze era okufaananako n'abantu abalala bangi badde bakyogerako Katolo Bwama ye abadde uniquely controversial nti namwe abali wano bangi nnyo kizibu okusanga Katolo Bwama gwataavumako abamu yabavuma nnyo abamu mpola mpola abamu direct abamu indirectly naye nga basinga obungi wezambaali Katolo Bwama yakuvumako gwe abe mukibi ya Katolo Bwama yakuvumako gwe bajjo in fact yakubamu ne kumpi gwe bajjo buli omu yamuyisaamu eggaali olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali Katolo Bwama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleeteramu kezalawo naye nga yewaffe ffe ba artist I would say this is an artist thing you wouldn't understand very easily okumu understanding nga kibadde kikwetagisa naawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist so tumusibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa era muganda wange Katolo Bwama nga bwe nakyogerewo ne kati nkyogera ndi nze ogenze ndikkiriya naawe 5 nga sina mbwa era nkakasa bwe tunegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli easy bannayuganda naddala Abafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimatalinga era kyali kyetaagisa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba ebintu nga Katolo Bwama oyinza omulaba nti abadde comedian oyinza omulaba nti abadde asaagasaaga nnyo naye Katolo Bwama yatekinga a firm step n'ayingira mu bukulembeze ayinza okuba teyabitukolera byonna byonna yensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku we yakoma naye omuntu yenna yenna bw'atekinga step n'agamba njagala genda wali we bateeseza oba agamba nange kaŋŋende mbikyankalanye nange kaŋŋende ndyeko oba kaŋŋende mbikyankalanye whichever way yatekinga step n'agendayo oyo musajja Honorable Nsereko gwajjeeyo ye Master Parrot twayimbanga ne Master Parrot oyo era twatambula okuva e Kamocha ne tugenda ku Bat Valley nga twagala kuwandiisa naffe mu Diamond Production ng'olwo ba Katolo Bwama ne Abe Mukibi bakozeyo bandi nga tuli bayimbi ne tuuka naye ne bagana otuwandiika naye waakiri kyali waffe Irene Namatovu bamuwandiika
era ye nayejoininga Diamonds eyo no lutaya gyamusanga era lutaya nkyakubanja. However, twamwenyumirizangamu nnyo batuinspiringa nnyo in art. Abe Mukiibi, Katolu Bwama bagenda ku department ya MDD Makerere. Nzolede nali Makerere nga soma social sciences. Ne kubanga twali tubegomba nnyo ate nga ne mukulu wange Eddie Wampolose because of those people that we held so high in regard na crossinga nengenda ku department ya MDD because of them. Era tebakomawo ne badevelopinga theatre mu Bugubi. Mbadde wano ngerawo ne Bompuga bwakyogeddeko nendaba abasajja ba Museveni bajja bagamba nti eno yembeera ya NRM esobozesa abantu okuzika. Kwegamba bakirabira nti n'okusobola okuzika abantu baffe baba batuyambe nnyo. Yeyo lebo gye batulabirako olaba tubakkiriza okuzika omuntu wammwe. Njagala okubajjukiza nti Katolu Bwama mu kutoba kwe, Katolu Bwama yazimba theatre eyasooka kukupa theatre no wansi. Ne bagimuwambako ne bagimenya nga bwe bakola Sembule. Katolu Bwama nagenda nazimba theatre endala eno waggulu nga kwali Kampala Royal Theatre era nayo bagimenya bumenya lwakola ki lwa mabanja. Ngera ebyatuuka ku Sembule ekyo tekyatuuka ku basajja balaba bamuwa biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwa omusolo. Nga era bwe bawadde biliyoni ne biliyoni abatali bannayuganda baroko naye Katolu Bwama yali teyeetaaga yadde miliyoni 5 bawamba theatre ye. Ebirooto ebyo byonna ne bikomaawo n'ebyaba artist abalala bonna ne bikomaawo. Eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist. Buli munnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe. Ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga muti okunsemberera tebandaba ne Bobi Wine. Naye njagala olunaku lwa leero mwe ba artist bannange nga tusibula Katolu Bwama. Muwulira? Temunsudia musirike busirisi muwulirize. Ba artist olunaku lwa leero nga tusibula Katolu Bwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyannaku nnyo nti batukuumye nga batusibya akatambala mu maaso. Naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu bye tulowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe. Njagala muyige amaanyi gammwe. Njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Twabamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry eno okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bwe batayagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Kyekyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala gyensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. So olunaku lwa leero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti gwe okuyimba oluyimba oba okola omuzannyo minisita alina okukkiriza, temubijjukira. So it takes the political will. Alina otwalubudde bungi naye honorable Sereko kankozesa eddakiika endala 3 bano ba artist ndwawo bafuna. So mwe ba artist, it takes the political will. Bwe nagenda mu parliament namanya nti nze nyina emirimu mingi, omulimu ogusooka ku representing aba artist, naye omulimu omukulu ku representing abannayuganda bonna kuba wali abalimi wali abasawo waliwo abaki, nze ne mmanya nti eddagala lya kujjako dictator nengenda okujjako dictator. Naye ne mbateekerayo Bakyagulanyi abalala Dr. Hildeman Sabeero gy'oyongere ogyeko wano sibo. Yes, mwana ondo kuba president besaalayira naye ne mubalonde ya shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman. Ng'omulimu gwe gugamba ki? Njagala muve wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe.
ekikyusa ebintu bakiyita polisi yenkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati polisi ya wano okujjako ng'ekyuse nefevalinga ba artist era omulimu gwe nalagira Dr. Hildaman gwasookako kyetwali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006 naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba bayimbi, liyamba jasi bawandiisi ba bitabo n'abasiizi ba bifaananyi. Dr. Hildaman ne mugamba genda osinkane ba artists bonna mu draftinge kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo benjabagolo basaba mumuwulirize. Tulina muganda wange oyo John Segawa gwe artist ataagala kumpuliriza. Wuliriza John Segawa abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyi wange muzeeyi Ashraf Semogerere gwe ataagala kumpuliriza. Muwulirize basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi, mwina muganda wange ono Bujingo oyo Buju twasoma naye Makerere. Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno mwonna asinga oku understandinga copyright. Ne tusaba Silver Kyagulanyi abenchmarkinge oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria n'akwata najjamu ebiyambi aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka Hildaman lyabaga. Gavumenti eyangwa mangu negenda nerumba Hildaman nemugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kyekitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza mu mateeka paka olunaku lwaleero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate nammwe mwana bababuzaabuza mangu. Abantu Hildaman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gaayisibwa dda naye tebannaba kuyisa tteeka lya Hildaman lye yaleeta. Njagala basaba mwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga negye mulaga mulabayo muli enenya mweka temujja gamba nti tetwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba. Mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijjo bayamba. Ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali Karamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye, ne artist yali Embarara nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna.